Agakawungezi kano katugatandike n'eggwanga erikeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Ismail Lubega. Tusuubira abangi gwemumanyi nga Isma Olaxes oba jjajja Ichuli eyakubiddwa amasasi agaamutiddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Isma baamutidde mu bitundu by'ekyanja mu Central Zone okumpi n'amaka ge, era poliisi yatandikiddewo ogwayo ogw'okunoonyereza nga mu ekyo bakutte Dderevawe eyabadde amuvuga abayambeko okuzuula abatuufu abakoze ettemu lino. Ssaawa 3:20 amawulire gatandise okusaasaana nga Isma Olaxes ng'amannya ag'amatuufu ya Isma Lubega Tusubira waakubiddwa amasasi agamutiddewo ng'ayingira mu maka ge mu kyanja Central Zone. Yabadde ne Dderevawe wa Mathias mu mmotoka ye ekika kya drone namba UBK 213D nga bava ku kasaawo ekyanja okuzannya omupiira. Yabadde ayolekera ekikomera wasula wano yasangidde omuzigo agambibwa nti yabadde ayimiridde mu luguudo wakati eyamukubye amasasi agamutiddewo ku kkubo eryambuka ku kikomera wasula. Tubadde tutuuka wali mu trading center ekyanja ku Karing Road otuwulidde amasasi. Kigambibwa nti Dderevawe yalabye omuzigo asumuludde amasasi n'agwa akava wansi wa steering ng'era kino kye kyamutaasizza. Kigambibwa nti yemuludde n'adduka nga basse mukama we ng'era akuumibwa ku poliisi ya Kira Road nga n'okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Poliisi yazze mu bwangu ne yeebungulula ekifo kyonna okusobola okuŋŋaanya obujulizi. Kyabatwalidde essaawa nga 4 okubaako n'ekibakuŋŋaanya nga baleese n'embwa ezikonga olusu. Kabadde kaseera kazibu nnyo eri mikwano gye egyatuuse mu kifo ewabadde ettemu lino. Omu abadde Bruno K. Katende Isaac Daniel amanyiddwa nga Kasco ne bbawa Hajat Kuluthum Muzata Engineer Akram gumisiriza. Kusanga 11 twali tugenda kusinkana barista ava bweru nga agala kututwalako nze ni Isma ku kyennyanja, but namadde mugenzi sina maanyi gavuga nja atambula naye, but tetwasobodde sisinkana. So ngalabye nenkubira barista nenkuba simu Isma ngeri busy nimweza message mga blood, are you fine? What simu ninga message egenda neyitiri agiddamu badde ndi awo mudakika 2 ne bampereza ekifaananyi nga nemanya kikyufu. Abadde musajja nga twagala nnyo mukyala wange kyenyinza okukakasa era aviiriddwako muganda we aviiriddwako mukwano gwe. Abadde Jolly Isma nga siye muntu gw'okubira essimu n'atagikwata. Isma has been controversial most of the time, but this had never happened. Ne threat yonna nze abadde tangamba nti yali afunyeyo threat nti ono amutiisatiisa. I think it's high time now I think we get cameras outside houses naddala kati abantu ababeera ekyanja. Ab'ebyokwerinda oluvannyuma beeyongedde okwabadde n'addumira poliisi ya Kampala n'emiriraano. Stephen Tanui RCC w'e Nakawa, Shafik Kasim Kamugisha yasabye abantu okukuuma obukkakkamu. Bonna tubagumya tubagamba nti security y'eggwanga nga bwe mugirabye wano ebitaddemu amaanyi mangi okulaba nti tufuna ekibaddewo tukyanjulira eggwanga ng'enkola yaffe nga investigation ziwedde. Kamugisha yasabye abantu okussa amataala ku bikomera ne kamera kuba kino kiyamba nnyo mu kunoonya ababeera bazizza emisango. Newabawo authority yonna ku kamera za gavumenti ojja kusanga nti private cameras zikola ziyamba ne zicomplimentinga kubanga ge maaso agali artificial. Ng'aziikonokereza okuwera ssaawa 7 n'ekitundu ez'ekiro, poliisi yaleese akamotoka kaayo akatambuza emirambo ne bassaamu omulambo gwa Isma okutwalibwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weskire ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kukyagendera ddala mu maaso. Tuli mu kawuka olw'okukola tukwatagana n'abantu ku muliraano awo abalina kamera enkese ku bikomera byabwe okutuyambako n'okutabiza otuwulira ebirungi kyekyabadde. Agambye nti omuzigo eyase Isma yabadde omwo era olwamaze okumutta n'abulira mu nzikiza. Yabadde ayambadde ebyambalo bya camouflage, so twagala okwatagana n'abo bonna abalina okumanya ku nsonga eno batwe statement tusobole okuba nti
tumanya yakoze ekikolwa kino. Agambye nti ddereeva wa Isma Waswa bamulina ng'era wakubayambako mu kunoonyereza kwe baliko mu kiseera kino. Him being the only witness, he is also pretty much under protection. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino.